Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo otusobozesa okugabanako kigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo akaseera kano, era nga tusaba ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere, n'okwagala kwa Katonda Kitaffe kube n'obubaka buno, n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere naffe. Olwaleero obubaka bwe ngenda okugabana bukwata ku kumanya omuntu ow'omunda era n'okukula omuntu ow'omunda, era n'emmere eno ey'omwoyo engeri gy'ekolamu okuyamba omuntu oyo ow'omunda, kuba jjukira ekigambo kya Katonda mmere ya mwoyo era nsigo ya Katonda, nsigo ya mwoyo wa Katonda. Bw'ogiwulira eyo ensigo eba eri munda mu ggwe, era oyo ababuulira ekigambo kya Katonda, mukyala wa Katonda oba musajja wa Katonda yenna gw'owulira ng'akubuulira ekigambo kya Katonda, bwe kiba kiriko omwoyo wa Katonda, mazima aba asimbye ensigo ey'omwoyo wa Katonda munda mu ggwe, nga buli lw'owulira ekigambo kya Katonda, buli lw'okisoma, buli lw'obaako wonna w'obeera n'ogabana n'abalala ekigambo kya Katonda, eyo ensigo ya Mukama Katonda eba yasimbibwa munda mu ggwe, eba ekula. Kati bwe bamala okuteeka ekigambo kya Katonda munda mu ggwe, buli lw'owulira ekigambo awalala wonna, ekyo kiba tekifukirira eri ensigo, ng'ekula y'omuntu waffe ow'omunda. Kuba tujjukire Bayibuli etugamba tubeere abantu ab'omwoyo, kubanga omuntu ow'omwoyo y'oyo aba Kristo aba mu ffe, era y'oyo asobola okukola enjawulo. Ne bwe kunaaba kuzuukira, oyo Kristo ali munda mu ffe yajja okuzuukira, kubanga bw'olokoka kitegeeza ofudde naye mu mubiri, weerekereza eby'ensi. Kati n'okuzuukira tujja kuzuukira naye ng'omuntu waffe ow'omunda oyo Kristo ali munda mu ffe yajja okuzuukira. Kitegeeza oyo yenna nga muntu ow'omwoyo si mulamu era tajja kuzuukira, kubanga oyo ow'omunda mu ffe Kristo ali mu ffe yajja okuzuukira ku lunaku olwo olw'okuzuukira, era oyo yajja okubeerawo emirembe gyonna. Kati kiri eri ffe okuwa emmere y'omwoyo oyo omuntu waffe ow'omunda asobole okukula, kubanga enkolagana Katonda gy'ayina naffe, enkolagana eyo ebeerawo n'omuntu waffe oyo ow'omunda ow'omwoyo, wabula si guno omubiri gwe tulabako n'amaaso gaffe, nedda, waliwo oyo omuntu ow'omunda ow'omwoyo, omuntu oyo ow'omunda ow'omwoyo, omuntu oyo eyali ku Adamu nga tannayonoona. Kuba tujjukire Mukama Katonda waffe yagamba Adamu bw'anaalya ku muti guli gwe yamugaana ajja kufa. Kati Adamu bwe yalya ku muti ogwo era yafa, naye okufa Mukama kwe yali ategeeza y'omuntu oyo ow'omwoyo ye yafa. Kati omuntu oyo ow'omwoyo we yafa, Adamu ate yagenda okwetunuulira ng'alaba ate guno omubiri ng'omuntu oli ow'omunda afudde. Adamu kwe kulaba nti ali bwereere. Kati omulimu gwa Yesu Kristo ogwamuleeta okutulokola kwe kutta ate guno omubiri, kati oli omuntu ow'omwoyo eyali ku Adamu akomewo, kubanga oli omuntu ow'omwoyo yakolagana ne Katonda, Katonda gw'abeera naye, era oyo yafaanana abali mu ggulu. Kati njogera ku muntu oyo ow'omunda, okuddamu tumuzukuse abeere mulamu, ate tutte guno omubiri, kuba guno omubiri enkomerero yaagwo gulina kgenda mu muliro. Guno omubiri gudda mu ttaka. Ebyetaago bya guno omubiri omulabe Sitaani by'ayagala by'akozesa era gwakema, naye ng'amaanyi ga Katonda n'ekisa kya Katonda kiri ku muntu oli ow'omunda atafa. Okweraliikirira kwonna okw'ensi eno n'okutya kujja eri omuntu ono ow'okungulu ow'omubiri. Kati bwe tulokoka tufa eri omubiri naye ne tubeera balamu omuntu oli ow'omunda. Kati ngenda kwogera ku muntu oyo ow'omunda akula atya. Ekisooka
bwe tuba tuwadde obulamu bwaffe Mukama waffe Yesu Kristo ne tulokoka, tutandika okweyawula ku bintu by'ensi era tutandika okufuna okuyaayaana okumanya Katonda. Kati ffe kennyini ne tusalawo, kuba Mukama yatuwa okusalawo, yawa omuntu yenna okusalawo. Osobola okusalawo n'ogoberera Katonda, n'owulira ebintu bya Katonda, n'obitambuliramu, oba n'osalawo ogoberera ebintu by'ensi ebya Sitaani, naye ng'enkomero yaabyo kufa. So nga ate okusalawo n'ogoberera Mukama, amagoba agakirimu bwe bulamu obutaggwaawo. Kati bwe tuba twakalokoka n'osalawo ogoberere Mukama, omuntu waffe ow'omunda aba tannakula. Naye bwe tusalawo tugoberere Mukama, tutandika okwagala okuwulira ekigambo kya Katonda n'okukisoma n'okukirowoozaako. Bwe tutandika okuyaayaana okwagala okumanya ku kigambo kya Katonda, awo ogenda ku kyaki ne bakubuulira, bw'osanga ku lusedi owuliriza, bw'owulira abuulira enjiri osembera n'owulira, olwo oba otandise okuyaayaana okumanya ekigambo kya Katonda, ng'ofunayo n'obudde n'osoma ku Bayibuli. Eryo lye liringa eddaala eryo tusookako nga twakalokoka twakakkiriza Mukama Katonda. Era eryo eddaala tubeeranga abaana abato mu mwoyo. Era eryo eddaala tuba tukyali baddu eri ekibi nga twakakkiriza Mukama mu bigambo, naye nga bw'ate bwe tudda ebbali tudda ate mu bikolwa ebikyamu, olwo nga twakalokoka. Naye nga tuwabeerawo olutalo awo, toyagala bikola naye obitambuliramu nnyo. Kyekyo ekyogerako mu kitabo kya Galatians chapter 4 verse 3. Awo tubeera tukyali bato mu mwoyo. Kati we tusuka ku ddaala eryo, tuyingira mu ddaala ery'okutandika okumanya Mwoyo Mutukuvu n'okumanya engeri gy'akolamu. Kaakati okusooka tubadde tuwulira ekigambo kya Katonda n'okisoma. Kati gye twongera okuyaayaana okumanya Katonda mu bulamu bwaffe nga twewaddeyo, tuli balokole, tuli Bakristaayo, otandika okuba nti kukuwuliriza ekigambo kya Katonda n'okisoma, kati ate oyongerako okufuna okukwatagana mu mwoyo oba mu mutima gwo. Nga musajja wa Katonda waba abuulira oba mukyala wa Katonda, otandika okuwulira ng'omutima gwo gukwatagana, ng'omwoyo gwo gukwatagana n'ekiri kyayogera, nga buli kintu kyayogera Mukama alina engeri gy'akujjukiza, era Mukama n'akulaga obutuufu bwakyo. Olwo oba ojja okula mu mwoyo, olwo omuntu ow'omunda ajja akula. Kyekyo ekyogerako mu kitabo kya Yokaana chapter 16 verse 13. Yokaana 16:13. Olwo ojja okula ng'ovudde ku ddaala erisooka. Olwo ojja okula, abantu batandise n'okulaba enjawulo mu bulamu bwo. Otandika okumanya Mwoyo Mutukuvu. Kati otandika okumanya ebintu nga Mwoyo Mutukuvu yakuyamba. Lw'obikudde Bayibuli ogenda okubikula, era ng'embeera yennyini gy'olimu lwe lunyiriri lw'osoma. Ogenda okuwulira ennyimba za Katonda ng'ebintu bye boogerako era embeera gy'oyitamu. Olwo oba otandika okukula mu mwoyo, Mwoyo Mutukuvu aba atandika okukulaga ebintu eby'enjawulo olwo. Naye nga tonnayawula bulungi oba birowoozo byo oba Mwoyo Mutukuvu, naye nga weesanga nti enjiri gye babuulira owulira ng'ekkwatako nnyo, owulira nga omutima gwo gukulaga ddala kino kigambo kya Katonda, ng'era bikusindiikiriza ogende mu maaso n'okunoonya Katonda. Era wano otandika nnyo okweyawula ku nsi, kubanga kati ate ekigambo kya Katonda oba okitadde nnyo mu mutima gwo, naye nga wali nga wakalokoka, ekigambo kya Katonda oba wakiteekanga mu bwongo nga kizza bujja endowooza yo ku ebyo ebikwata Katonda. Era ku ddaala erisooka okusinga enjiri ogiwulira nnyo ewa pasitawo n'okusoma Bayibuli. Naye bw'ogenda okula ku ddaala eryokubiri, ate Mwoyo Mutukuvu omuwulira, pasita ne waakubuulira, munda mu ggwe Mwoyo Mutukuvu akulaga ekyo kituufu, kino kigoberere, kino kiri bwe kiti. Kati olaba nti enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu egenda yeeyongera. Kati bw'oyaayaana okwongera okumanya Yesu Kristo, bw'obeera n'okuyaayaana mu ggwe ogende ng'omumanya, kati ate oba osobola okukulira ddala mu mwoyo. Naye kati ate oba olina okusuuka ku ddaala lino ly'obaddeko ne weeyongerayo ku ddaala eddala, kati ate eddaala ly'obuddako, olwo oba ogenda ate kutandika okukula mu mwoyo.
olwo oba ogenda kutandika okukula mu mwoyo ove ku ddaala erisookerwako, kuba ku ddaala erisookerwako lyeri lyogera mu kitabo kya 1 Peter chapter 2 verse 2, eri ddaala ery'okubeera nga mu mwoyo oli mwana muto, era bayibuli ekosa ekigambo baby, okubeera nga babebi ng'oyagala amata ag'abaana abato, y'emmere y'omwoyo eri eŋŋonvu era eyanguyira buli omu atandika, eyogerako mu kitabo kya Peter ekisooka chapter 2 verse 2. Olwo oba oli ku ddaala erisooka naye gy'oyongera okuyaayaana okusukkaawo ng'oyagalira ddala kumanya Katonda, otuuka ekiseera nga Mwoyo Mutukuvu oli abadde akubuulira, abadde akulaga ekigambo kya Katonda n'olaba ddala ebiboogera bikwatako, otandika ate okubeera nga mu kuwulira Mwoyo Mutukuvu nga agenda akulaga mu mutima gwo, otandika gwe kennyini okufuna obumanyirivu mu mwoyo gwo, okufuna obumanyirivu mu maanyi ga Katonda. Ng'oli ne wabuulira ekigambo kya Katonda, osobola okumanya munda mu ggwe nti ddala kino ekigambo kijiddeko amaanyi ga Katonda. Olwo otandika okufuna obubonero obulaga nti oyingira okufuuka omuntu ow'omwoyo akuze. Osobola okubeera ekyo ekyogerako mu kitabo kya Romans chapter 8. Romans chapter 8 eyogera ku muntu oyo aba akuze mu mwoyo, era oba ofunye obudde somako ku Romans chapter 8 ojja kutegeera omuntu aba akuze mu mwoyo ayinza kweyisa atya, era bubonero ki ye kennyini bwe yeewulirako ye nga ye. Ebyo ojja bisoma Romans chapter 8 yonna weyogerako. Naye kati omuntu ono akuze mu mwoyo, ebimu ku bimuyamba okwagala nnyo abalala n'okubaagaliza, era kino kye kireeta n'okukkiriza okukula, kuba okukkiriza kujja na kuwulira kigambo kya Katonda. Kati gyongera okwagala okwongera okukula, otandika okwongera okuwulira okuyaayaana okuwuliza ekigambo kya Katonda, otandika okuwulira nga ekigambo kya Katonda bw'okiwulira kisusse ku mutima, kuba luli oba wakiwuliranga mu mutima gwo naye kati otandika okulaba nga mutuufu kisusse ku mutima, ng'owulira waliwo ate amaanyi amalala ag'enjawulo. Naye kino kijja w'oyongedde okubeera mu Katonda. Ekyo kyogerako mu kitabo kya Philippians chapter 3 verse 15, oba ojja kutandika okukiraba nga kijja kibeerawo mu ggwe mpola. Okukula kwenjogerako okukula okw'omu mwoyo okwogerako mu kitabo kya Ephesians chapter 4 verse 13 n'okutuuka ku 15, ne mu kitabo kya James chapter 1 verse 4 bakyogerako, era ye enkolagane ne Yesu Kristo okwongera okweyongera. Naye nga ekimu ku biyinza okuyamba okukula mu mwoyo, ekisookedde ddala okusaba mu mutima. Okusaba mu mutima kigenda kukuyamba nnyo, okusaba mu mutima n'obeera ng'osaba, Mukama Katonda nzija mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo, ate obeere n'okwagala. Bigenda kuyamba okukkiriza kukula, osobole okubeera nga otandika okudda mu maaso mu mwoyo, munda mu ggwe otandika okuwulira enjala ey'amaanyi n'ennyonta okumanya ekigambo kya Katonda n'okumanya Katonda. Oba ojja kugamba oba ojja kuwulira okuyaayaana nnyo, ate ojja kutandika okuwulira nga otandise okukonekitinga n'eggulu oba ne Mwoyo Mutukuvu, otandika munda mu ggwe okuwulira ekintu eky'enjawulo, otandika okuwulira munda mu ggwe ekintu eky'enjawulo, otandika okulaba nti ddala Katonda wa ddala, ekyo otandika okukiwulira mu ggwe. Era awo otandika okulaba nti mazima ddala bangi bayitibwa ate waliwo abalondebwa. Kati w'otandika okufuna nga amaloboozi n'otandika okugawulira munda mu mutima gwo, naye nga amaloboozi g'osobola okwawula nti kati lino eddoboozi liŋŋamba kigambo bwe kiti, oba osobola okulaba ekyo ekyogerako mu 1 Peter chapter 2 verse 9, w'otegerera nti oli mulonde, otandika okuwulira amaloboozi munda mu ggwe, otandika okulaba obubonero Katonda bw'akulaga obw'enjawulo. Kati ate obwo obubonero we weegendereza n'olaba nti bangi tebabulaba oba era tebabiwulira, awo w'otegerera nti ddala waliwo abalonde n'abayite, era awo w'otegerera nti oli mulonde. Kati w'otegerera nti oli mulonde, otandika okufuna okuyaayaana okugenda mu maaso, omanye bingi era otegere bingi era owulire bingi, n'enkyukakyuka mu ggwe zibe nnyingi, era mu maaso ga Katonda obeera ng'omwana omuto, kuba buli ekijja kiba kipya.
buli kintu Mukama kyakulaga kiba kipya nnyo eri ggwe eri okumanya kwo kuba kati otandika okulaba nti ebyo ebibikiddwa oba ebikwekeddwa amaaso g'omuntu bitandika okubanga byeyoleka gy'oli abalala bye balaba abalala we batunula ne tebalina kye balaba ng'otandika okutunulawo ng'olina ky'olaba otandika okuba ng'osobola okwawula emyoyo ng'osobola mangu okwawula emyoyo kabe muntu ng'abulidde ekigambo osobola okwawula noga kati guno omwoyo si gwa Katonda guno omwoyo gwa Katonda oba osobola okutandika wakiri okyawula ate otandika okuyaayana okwagala okumanya Katonda ate otandika n'okuyaayana okwagala okufuna emmere y'omwoyo engumu ey'abantu abakuze mu mwoyo kuba Bayibuli etwawulira mu Hebrews chapter 5 verse 14 etulaga nti waliwo emmere ey'abantu abakuze mu mwoyo emmere engumu Hebrews chapter 5 verse 14 ate olaba 1 Peter chapter 2 verse 2 etulaga nti waliwo n'emmere ey'abaana abato mu mwoyo amata naye nga okula mu mwoyo waliwo ebintu bingi ebiziyiza omuntu okula mu mwoyo bingi nnyo kuba we tuba tutunuulidde olugero Mukama waffe Yesu Kristo lwe yayogerako mu kitabo kya Luka chapter 8 verse 14 yayogera ku nsigo eyo etasobola kwegamba ekula naye ne wabawo ebigiremesa okula era yayogeranga ku by'obugagga okweraliikira kw'ensi eno ebyo ebimu kubireetera omuntu ow'omunda obutasobola kukula nga ne bw'okola otya tojja kukula bw'obanga oli nnyo ku by'obugagga ng'oli mu kweraliikira kw'ensi eno kuba Mwoyo Mutukuvu tajja mu mutima gweraliikirira omutima gwo gulina kuba free nga gwa mwana muto Mwoyo Mutukuvu okujjamu kitegeeza olina okwewala ebyo kweraliikirira kulowooza nnyo kutya oba olina okubyewalira ddala ekirala Mwoyo Mutukuvu tayagalira ddala bantu beezuule ki kye bali munda omuntu waabwe ow'omunda Mwoyo Mutukuvu ayagala tukule naye omulabe njogera ku mulabe omulabe Sitaani tayagala tukule omuntu waffe ow'omunda kati omulabe Sitaani kyakola ayagala tugambe nti tuli balokole tuli bakristaayo tumanyi Katonda naye nga tetumumanyi nga tukomye ku ddaala erisooka lyokka ery'okuwulira ekigambo kya Katonda ne kitunyumira ne tugaba bulabambi babuulidde neffe kennyini nga tetwagadde kkula Mwoyo Mutukuvu abeerawo tuyamba naye omulabe Sitaani yaleetera okubeera nti oluusi abamu ne tutafuna kakisa kufuna mmere ya mwoyo etuzza mu maaso ne tuwulira enjiri ey'okugaggawala eyaki naye enjiri eyo neekweka ekintu ekikulu eky'obutuukirivu n'okwenenya ebisobola okuyamba ggwe kennyini okule mu mwoyo oleme kulaba musajja wa Katonda yekka nga yakola deliverance yasabira abantu ne bawona nawe kennyini kiba kisobola okujja munda mu ggwe naye mulabe Sitaani yaba tayagala okule mu mwoyo naye ng'okula mu mwoyo ekisookedde ddala sooka omanye nti we tulokoka eyo libanga kwegamba ekyo kibanga entandikwa y'olugendo munda mu ggwe osobolera ddala okukula kuba ebyo tuba twakatandika oba owulira musumbawo ng'abuulira ne ku TV oba ku leediyo owulira enjiri naye osobola okusukkawo oba ogondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu eri munda mu ggwe awo osobola okusukkawo ne weeyongerayo n'oba nga ekyo ky'owulira munda mu mutima mu ggwe owulira nti kikwatagana omusajja wa Katonda waba abuulira oba mukyala wa Katonda otandika okuwulira nti omwoyo gwe okukwatagana n'ogugwe ekigambo n'okitegeera nga Mwoyo Mutukuvu wayagala okitegeere kati okweyongerako okgendawo nga weewa Katonda ng'oli mwetowaze ng'olina okwagala ng'era oyagaliza n'abalala ne wejjamu okutya obujja n'ebintu byonna ebifaananako we bityo otandika okuwulira enjawulo munda mu ggwe ate omwoyo gwe gutandika okubuuza ekireetera omwoyo gwe okubuuza kyekyo ekyogerako mu Zaabuli chapter 77 verse 6 omutima gwo gye gwongera okusaba omwoyo gwe gutandika okubuuza kati we gubuuza guddibwamu omwoyo gwe guddibwamu kati ekyo kye kikutwala ate ku ddaala eriddako oli okutandika okuba nga ate obikkulirwa
ekyo kikutwala ku ddala eriddako otandika okubeera nga obikkulirwa. Naye kino kijja na kwewaayo, kijja na kweyawula ku bintu by'ensi eno, kijja na kunoonya Katonda ng'okijja mu mutima gwo. Olina okuba ng'okijja mu mutima gwo. Ekyo kireetera Mwoyo Mutukuvu okujja okumanya kwa Katonda, ebyo tumanyi Katonda n'ebijja mu bwongo n'ebizza mu mutima, kubanga Yesu Kristo atuula mu mutima. Ate ebintu bya Katonda nsonga za mutima, si mu bwongo. Mu bwongo omulabe ayagala tuteekemu ebintu bya Katonda kuba Sitaani ye alumba bwongo. Mu bwongo Sitaani ayinza okuteekamu ebintu n'atandika okutugamba tumanyi bingi, n'atandika okutugamba tumanyi byonna, naye nga mu bwongo Sitaani aba alimba. Naye ensonga za Mukama zirowoolezenga mu mutima, buli kimu kijjenga mu mutima. Okwagala, okwagaliza kivenga mu mutima, kigenda tuyamba okukula. Omuntu yekka akuze mu mutima era ayina enkolagana ne Katonda nga connection ogiwulira okuva mu mwoyo gwo ne Katonda, y'oyo asobola okukola deliverance, y'oyo asobola okukola ekyenjawulo, kuba omuntu waffe ow'omunda y'oyo Kristo aba munda mu ffe. Okula omuntu waffe ow'omunda tuyina okuwa emmere omuntu waffe ow'omunda, nga bwe tuliisa omubiri tuliise soul. Buli lw'owulira ekigambo kya Katonda, buli lw'olaba oba ku TV nga gw'oteekako channel za Katonda, soul yo oba ogiwa emmere. Ate ne tutambulira mu bifo ebituufu. Kati ate gwe kennyini w'otandika okwogera ekigambo kya Katonda oba n'otendereza oba n'osinza, ate ye mmere ya spiriti. Omuntu oli ow'omunda, Spirit of God akubeeramu, eyo emmere ye. Gwe kennyini ekigambo kyogera okusaba, okusinza, okutendereza, okusonyiwa, kugenda tuyamba nnyo okusonyiwa. Ate oba oli mubuulizi wa kigambo kya Katonda, ekimu ky'oyinza okwewala okulaba nti okula mu mwoyo, olina okwewala okubeera nga omulabe Sitaani akuteekamu ekigendererwa kya ssente, oba obuulire ng'oyagala ssente, oba obuulire oba okole obuweereza bwonna mu kkanisa naye ng'ekigendererwa kyo kugaggawala, ng'era ggwe amaanyi ga Katonda ogapimira ku kugaggawala kw'olina. Bw'oba ssente toyina n'oga Katonda alabika tannanzijukira, ssente bwe zijja n'oga Katonda anzijukidde. Munne ewa Katonda tetwajja gaggawala. Katonda twajja tukule mu mwoyo, Kristo abeere mu ffe, ekikula kya Kristo kibeere munda mu ffe tusobole okugenda mu ggulu. Kati ebyo byonna okugaggawala naki Mukama era abitwagaliza. Naye bw'ojja wa Yesu Kristo tonoonya ebyo, ate tonoonya byamagero. Jangu ng'onoonya okumanya Yesu Kristo, oyo ali munda mu ffe. Tujjukire Mukama kyatugamba Matayo chapter 6 verse 33. Mukama atugamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja kugattirwako. Sooka onoonye ye. Zabuli 53 chapter yoku, Zabuli 53 essula ey'okubiri naye yogera ekintu bwe kityo. Ate tujjukire Hebrews chapter 11 verse 6 watulaga nti awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. Awatali kukkiriza, okukkiriza kujja na kuwulira kigambo kya Katonda. Ate okuwulira ekigambo kya Katonda kiva ggwe kennyini kubeera na kuyaayaana kumanya Katonda na kukula mu mwoyo. Ekyo kye kikutuma otandika okwagala okuwulira ekigambo kya Katonda, otandika okwagala okukiwulira. Okumanya Katonda kisoboka. Ekirala kye tulina okwewala okusobola okukula mu mwoyo bye birowoozo ebikyamu. Buli ekirowoozo ekitali kituufu kijja munda mu ggwe n'okiwulira, manya ekyo kyakulwanyisa, kivudde wa mulabe ng'akitunuzza mu ggwe. Kigobe mu linnya lya Yesu ekirowoozo ekyo kigende. Gwe kennyini wona agamba nti akankozesa busobozi bwange mbiveeko. Nedda muganda wange ag'amaanyi tetugayina ffe ng'abantu, wabula Mwoyo Mutukuvu. Ate Mwoyo Mutukuvu naye tulina okugonda mu maaso ga Katonda ne tumanya nti, ne tukkiriza nti waali era waali otuyamba. Ekyo kikola mugoba kirowoozo kya mu linnya lya Yesu Kristo. Ekisooka oba olaze nti Yesu Kristo waali omumanyi era oba olaze nti gwe oli munafu ye yasobola okulwanira olutalo. Kati buli lwogoba ekirowoozo ekyo ekikyamu kigenda mu linnya lya Yesu. Byemu ku bigenda tuyamba okukula mu mwoyo. Bimu ku bigenda tuyamba. Ate ekirala, kati waliwo ebintu Sitaani byakola n'abireeta ku nsi.
ebintu nga bwolaba ebisinga abakyala bye bakozesa nga enjala, zino enjala ziba enkolerere n'oziteekako bino ebintu eba ebiviiri eby'enjawulo byoteekako ku mutwe, enviiri zino ezitali kwegamba ezaffe ziwatonderwa nazo ku mutwe gwo, zino zibagula obuguzi ne baziteekako mu saaluuni. Ebintu bino muganda wange mbikubuulira kubanga bw'obanga ddala oyagala kumanya Katonda obe n'enkolagana. Enkolagana kyentegeeza ng'olina connection n'eggulu. Mukama asobola okwogera naawe n'obeera mu bantu bameka, gwe wekka n'otegeera Mukama ky'aggamba, naawe kennyini n'okiwulira munda mu ggwe. Enkolagana gy'osobola okuba nayo n'abalala ne bagiraba nga naawe tonnagiraba, bo bennyini ne bagamba ekintu kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, ne babaako bye bakulaga nga Mukama akulaga obubonero nti ali naawe. Ebintu bino lwaki nkugamba tolina kubeera nabyo? Kubanga ebintu ebyo ye connection yo ne Sitaani. W'oteekako enjala zino ezitali zizo, obanga agamba nti toli mumativu n'ezo Katonda ze yakuwa. Ate ne bw'osaba Katonda omulabe Sitaani ye naye ayimirira mu maaso ga Katonda n'agamba omuntu oyo ali mu kusaba ne Mukama kwegamba alaga Mukama nti Mukama si mubbi, tayinza kutwala bitali bibye. Kati Sitaani asonga engalo n'agamba Mukama omuntu oyo enjala zataddeko zange, weewaawo aliwo ali mu kkanisayo naye ze enjala zange. Sitaani bw'atyo bw'ayogera. Kati bw'oba oyagala kukola mu mwoyo, bino bye bimu Sitaani byagenda okukozesa okulaba nti akuziyiza okweyongerayo omanye kikyoli mu mwoyo, kuba kasita okola mu mwoyo ogenda kuzuula bintu bingi, amaaso go gajja kubikkuka. Mukama ajja gabikkula, ebyo ebikeekeddwa bibe ng'obimanyi, ebyo ebikwekeddwa osobole okulaba ebyo ebiri mu eyo ensi gy'oyinza okugamba etalabika nga naye tuli wano nabyo, naye by'abantu bye bayita emizimu, emisambwa, dimoni. Mukama asobola okubikkula amaaso go n'obiraba, naye olina okwewaayo omanye ne obutego omulabe Sitaani bw'aleeta, omutego Sitaani by'aleeta, obeere ng'osabira buli kimu. Tujjukire Mukama yatugamba okusaba nga tetukoowa, tusabe nga tetukoowa. Ekyo Mukama kyatugamba mu kitabo kya 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Lwaki yatugamba tusabe nga tetukoowa? Kubanga omulabe Sitaani ali mu nsi eno, ye mulangira w'ensi eno, ali buli wamu. Kati tusabe nga tetukoowa, ataddewo obutego obw'enjawulo. Ku busobozi bwaffe ng'abantu tetusobola muwangula, wabula twetaaga kisa kya Katonda. Nyinza okugamba nti enviiri ezo zibateekako mu saaluuni si nnungi, sigaza enviiri zo ggwe nga gwe zisibe oba sibako akatambaala. Oyinza okugamba zino enviiri tezina ezikwataganira na Sitaani, naye ensibuko y'ezo enviiri muneeza Sitaani. Na buli linnya ly'owulira lye batuuma akaviiri tebaalituumira eri mu factory gy'olowooza gye bakolera enviiri. Buli linnya ly'owulira ery'akaviiri waliyo dimoni nga yinannyini linnya eryo, ng'era oluusi bakubako n'obufaananyi ku kipapulo omugira akakaviiri nga y'ensibuko ya dimoni eyo oba nga bwefaanana. Kati gwe mwannyinaze kigezese byonna obyeggyeko, okuggyako ekyo ky'okola nga tolina kigendeerwa kyonna, ng'osobola okwesiiga ekibizigo mu nviiri osobola okwesiiga ebizigo mu feesi obutasiiwuuka naye nga tolina kigendeerwa kyonna. Naye akaviiri gwe tokiraba nti tunuulira omuntu lw'ava mu saaluuni olunaku olusooka, lwe basibye akaviiri lwennyini nga lwe bakasibye, otunule entambula gy'atambula ng'ayingira mu saaluuni, otunule n'entambula gy'atambula ng'afuluma nga bamaze okukamusiba, ng'olabira ddala ne kennyini kati yeewulira nti wanjawulo. Kati eyo entambula ey'enjawulo, enkyukakyuka eyo ejjamu si ya bwa Katonda, ereetebwa maanyi malala. Kaviiri ako kagirako amaanyi gaako. Kati bye bimu ku bisobola otulemesa. Era n'omuntu ataddeko enjala enjingirire naye omulaba engeri gye yeeyisaamu n'engalo gy'azitwalamu. Kati eyo enkyukakyuka eyo teva wa bwa Katonda, era eba n'ebigendererwa ebikyamu. Kalubeere lugoye ng'olwambadde, naye ng'olwambadde oba ng'olina gw'ovuganya naye oba oyagala kulaga balala nga waliwo ekigendererwa kyonna, bino bye bigenda otusiba obutakula mu mwoyo. Tubeere awo nga tugaa tuli Bakristaayo, tuli balokole, naye ate tuwakanye amaanyi ga Katonda. Tuwakane nti Katonda tawa
kubikkulirwa, tuwakanye ebintu bingi, naye nga ffe kennyini twelemesezza Katonda okweyoleka kikyali mu bulamu bwaffe, omuntu waffe ow'omunda okubeera omulamu. Emmere y'omwoyo tugifune naye ereme tuyamba kkula, naye nga ffe kennyini tulina bye tutaddewo ebitulemesa okkula. Ekimu ku bintu eby'omukisa ebikyasinze mu nsi muno kwe kufuna enkolagana ne Katonda, okuwulira eddoboozi lya Katonda n'okusaba n'omanya nti Katonda anzizeemu. Okuyiga okuwulira eddoboozi lya Katonda kya mukisa nnyo okusinga eky'obugagga kyonna mu nsi muno, okuwulira eddoboozi lya Katonda. Kati bino bye nkubuulira bye bigenda okuyamba okkula mu mwoyo, okkula omanye Katonda. Katonda akulaga obubonero nti nkumanyi, ate gwe kennyini naawe obe ng'okimanyi. Kigezese ojja kulaba. Ekirala ekiyinza otugaana okkula mu mwoyo kyekyo ekyogerako mu 1 Corinthians chapter 15 verse 33, okubeera ne bad company oba emikwano emikyamu nga gye gyogera bitali bya Katonda. Buli lw'obasemberera eddaala ly'obadde otuuseeko mu mwoyo litandika okukka, kuba ggwe oyagala kudda eri Katonda, emboozi ze banyumya n'ebintu bye bagamba ate bibyongera kuleeta kizikiza. Kati oba tosobola kukula mu mwoyo, oba ojja kubeerawo ng'oli mukristaayo, ng'oli mulokole, naye obeeko by'owulira ogambe nedda tebisoboka, Katonda tayinza kukola kino, tayinza kwogera kiri, tayinza kuba yakola kino. Olw'ensonga gwe Katonda ogaanye okukula mu mwoyo, olina bye weesibyeko. Kati ate n'osuubira nti Katonda waffe ayagala nnyo tukule. Ekyo buli omu beera ng'okimanyi, Katonda ayagala tukule mu mwoyo. Katonda ayagala tukule mu mwoyo. Emu ku nsonga lwaki mbuulira enjiri eno n'emisigala nga mpereza bu audio, njagala gwawuliriza. Ekisooka njagala ekuyamba okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, nange kennyini ennyambe tusobole okugenda mu ggulu. Ekyokubiri, njagala gwe kennyini ofune enkolagana ne Katonda, ofune connection etali ya mumwa, naye enkolagana naawe gy'owulira ng'owulira eddoboozi lye, nga mulina enkolagana. Ekyo kyensingira ddala okwagala, kubanga ekyo kye kigenda okulaga nti Katonda mulamu era wa ddala. Abasitaani ekyo bwe kye bakola, bayigiriza abantu baabwe ne bamanya sitaani ayogera, era bo bakimanyi, naye abasinga bate basuubira Katonda ye tayogera. Era Katonda abasinga kwegamba bamutegeera bulala nnyo, bamutegeera bulala. Oli waayogera ku kintu ebya sitaani, oli atya nnyo n'agamba ebyo bintu tobyogerako. Naye twetwogera ku maanyi ga Katonda, bamu ne bagamba era ebya Katonda, kwegamba bamanyi Katonda kye kimu ku ebyo ebintu oba bye tuyinza okukola, naye ate si bwe kiri. Katonda waffe wa ddala, wa ddala, wa ddala. Ate gyongera okukula mu mwoyo, oyongera okumumanya nti wa ddala. Twetaaga Yesu Kristo mu buli kimu. Bw'oba oli wakkula mu mwoyo, bino ebintu mbyogera ku oyo ayagala okkula mu mwoyo. Otegera okuva munda mu ggwe, okola otya deliverance, ggwe osaba otya era osabira otya omuntu n'awona, iggwe Yesu Kristo ng'akola ng'amaanyi agayisa mu ggwe, kubanga amaanyi tegaba gago, tegaba gaffe, wabula Yesu Kristo gaba maanyi ge. Ffe tuba twetaaga kisa kye na feva ye, kisa kye kyokka. Kati ekyo okufuna ekisa kye tuba tulina okwetowaza mu maaso ge, ate tulina okuba n'enkolagana naye, ne twewala ebintu ebyekizikiza. Bwe tuba nga tetwewaddeyo okukula mu mwoyo, tujja kuba tulowooza nti okumanya Katonda kitegeeza kukulekera okukola bibi n'otandika okugoberera amateeka, tokola kino, tokola kiri, togenda wano. Yesu Kristo teyajja tuteekako mateeka, tokola kino, tokola kiri. Yajja okutondawo enkolagana ne Katonda. Azzeewo kiri Adamu bwe yayonoona ekyavaawo. Adamu yali atambula ne Katonda nga ku ssaawa yonna nga wobeera ne famire yo ne maama wo oba ne bazadde bo, nga mwogera nga museka. Adamu bw'atyo bwe yali ne Katonda. Bwe yayonoona eyo enkolagana n'evaawo. Yesu Kristo gye yajja okuzzaawo. Kye njogerako ggwe muganda wange, okule mu mwoyo, enkolagana ne Katonda ebeewo. Yesu Kristo akule munda mu ggwe. Yesu Kristo bw'akula munda mu ggwe, ekyo ekyogerako mu kitabo kya Ephesians chapter 4 verse 13 okutuuka ku 15. Yesu Kristo akuze munda mu ggwe, oyo yagenda okukolagana ne Katonda, kubanga Katonda
wakutunuulira ajja kulaba Yesu Kristo ali munda mu ggwe, kyekigenda okusembeza Katonda okumpi, ekyo kyekigenda okukkiriza Katonda okwogera naawe. Yensonga lwaki woba tonnakula mu mwoyo ojja kuwakana nti Yesu Kristo tayogera, ate ojja kuwakana nti asobola okuba n'enkolagana n'abantu. Enkolagana tagiba n'abantu nga tuli mu mubiri, wabula Yesu Kristo amala kula, ekikula kya Yesu Kristo kimala kula munda mu ggwe. Enkolagana eyo neesobola okubanga yabunamaddala, kubanga Yesu Katonda mwoyo, akolagana ne Mwoyo Mutukuvu, oyo abeera munda mu ggwe. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Yesu Kristo ayagala nnyo tumumanye, tukule mu mwoyo. Bw'oba okuze mu mwoyo ojja kulaba nti okukola enjawulo tekyetagisa bantu bangi, kyetagisa omuntu omu ne waaba omu n'akula mu mwoyo, Katonda asobola omukozesa ne wabaawo enjawulo. Ensonga lwaki tujja eri Yesu Kristo, tukule mu mwoyo, tubeere n'obulamu obw'omu mwoyo, kuba mu mwoyo we wali obulamu. Obulamu ntegeeza ekitangaala, kubanga obulamu buva mu kitangaala, to ekitangaala kwe kwagala. Katonda we yali atonda ensi eno yagamba wabeerewo ekitangaala. Ekitangaala we kyajja ne walyoka wabeerawo obulamu. Ebimera naki byonna ebyatondebwa n'omuntu naki byajja lwa kitangaala, kuba ekitangaala kye kisooka. Kati okwagala, ekitangaala kwe kwagala era bwe bulamu. Obulamu bwe bw'obujja mu kintu nga kifudde ne kiddawo. Nga bw'onaawulira kigambo kya Katonda munda mu ggwe n'owulira nga olina ekipya ekizze munda mu ggwe, bwe bw'obulamu obw'omwoyo. Nga bw'onaawulira ekigambo kya Katonda ebirooto ebikyamu by'obadde nabyo ne bigenda, bwe bw'obulamu obujja ne bujjawo kiri ekifu, kuba ebyo ebirooto ebikyamu bijja kutta na kuzikiriza bibeeko kye bitwala. Nga bw'onaawulira ekigambo kya Katonda ne wabaawo ekintu ekyali kifudde mu ggwe n'owulira nga kitandise okulamuka, bwe bw'obulamu kye kitangaala. Kubanga ekigambo kiba kizze na kwagala ne kireeta obulamu awabadde okufa, ne kireeta ekitangaala awabadde ekizikiza. Omuntu nga tannakula mu mwoyo, endowooza ye eba ya njawulo. Abamanyi nti ekituleetera wa Yesu Kristo, ekisooka tugaggawale, tuleme kubeera balwadde, tuleme kubeera baki. Kati era ye nga walaba omulwadde agamba oyo alabika Katonda tannaba mujjukira, oba walaba omwavu oba ye kennyini obwavu ne bumuluma n'amanya banne Katonda yanneerabira, tannaba nakumpa mukisa. So nga Katonda ayinza okuba akosezza embeera ey'obwavu okuleeta omuntu ono ku maviivi ge adde eri Katonda, nga singa teba kuba mbeera eyo omuntu ono teyalitegedde Katonda. Ewa Yesu Kristo tetunona bugagga, wabula ayagala tumumanye, tube n'enkolagana naye, tutegere nti waddala. Kyovula Bayibuli Matayo chapter 6 verse 33 etugamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja kugattirwako. Wobeera ne Katonda oba olina buli kimu, kuba Katonda yakola buli kimu. Gye twongera okumanya Katonda n'okukula mu mwoyo, tugenda kuzuula ebintu bingi nnyo eby'enjawulo, kuba ekisooka kye tujja okumanya Katonda yatunaazaako ebibi, yatujja mu mize emikyamu. Bw'oba otegedde Katonda weerabira eby'emabega, oli ne wagamba nti gwe wali okola omuze guno ne wookola omuze guli tekirina buzibu, kubanga gw'obeera muntu mupya. Sooka olabe mu kitabo kya Zakariya ekyokulabirako Joshua Katonda yali amuyise, mu kitabo kya Zakariya chapter 3 okutandikira ku verse chapter 3, Zakariya chapter 3 okuva ku verse 3 paka ku verse 5. Olaba Joshua Mukama we yamuyita, Mukama ye yamuggyako ekyambalo ekyebi n'amwambaza n'amutukuza. Tegaba maanyi gaffe era si magezi gaffe, wabula kiba kisa kya Katonda. Katonda yagenda okujja mu mbeera eyo oba kujjako ekyo kyonna ekikusibye, si magezi gaffe, si kutegeera kwaffe, wabula Katonda. Katonda alina kyayagala tubeere, tukule mu mwoyo, tubeere ekikula kya Kristo munda mu ffe. Olwo lwe tunaabeera empologoma mu nsi ey'omwoyo. Tulina kusooka kufuna kikula eky'omwana gw'endiga, tulyoke tufuuke tubeere n'amaanyi ag'empologoma.
Kyovula mu kubikkulirwa Mukama waffe Yesu Kristo bajja bamuyita omwana gw'endiga. Emirundi egiwera omwana gw'endiga, emirundi nga 26 bamuyita mwana gw'endiga. Naye okubikkulirwa ogenda okulaba ate ne balekerawo omuyita omwana gw'endiga ne bamuyita empologoma ya Yuda, nga kabonero nti tusooke tubeere n'ekikula eky'endiga tulyoke tufuuke empologoma mu nsi ey'omwoyo. Tubeere nga Kristo. Ekyo kyogerako mu Ephesians chapter 4 verse 13 okutuuka 15. Kristo munda mu ffe alyoke akule yeeyoleke. Oyo yagenda okukola ebyamagero era oyo yajja okuzuukira. Ne bwe tubanga mu mwoyo tuli bafu, bambi tetujja kuzuukira. Kuba oli omuntu omulamu ow'omwoyo yazuukira. Oyo Kristo aba munda mu ffe gwe tugenda okuzuukira naye. Oyo aba munda mu ffe. Katonda ayagala tunuulire nga watunuulira alaba Yesu Kristo munda mu ffe, kuba yajja otufiira. Ffe tuli boonoonyi tetusaanidde, naye yajja otufiira. Mukama wa Katonda watunuulira alabe Yesu Kristo munda mu ffe, alabe ekifaananyi ky'omwana we. Ate ng'omwana we oyo gwe yawa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Kitegeeza tubeera mu ekyo Katonda kyagala tubeere, ne tukola mu mwoyo, tusobola okukola ebyo Yesu Kristo munda mu ffe ebyo by'asobola okukola. Yennyini abikola ng'ayita mu ffe. Ate bw'okola mu mwoyo osobola okumanya ebyo ebikusike. Osobola okumanya ebyo ebikusike. Osobola okumanya ebintu. Oba owulira ekintu ekyenjawulo munda mu ggwe, n'oba obuulira kigambo kya Katonda, osobola okumanya nti kino ekigambo kyempulira. N'emiti egineetoolodde buli kitonde ekiriwo oba amayinja oba munda mu ggwe okiwulira nti abantu baba tebawulira, amayinja gali mu kumpulira kati, ensozi zimpulira, emiti egineetoolodde giri mu kuwulira ekigambo kya Katonda. Katonda alina engeri gy'akulaga munda mu ggwe nti bano bakuwulira, bano bakuwulira. Ye aba akulaga obubonero. Obeera mu nsi ndala oba muntu wa njawulo, naye ng'olwo okuze mu mwoyo. Kristo ng'ali munda mu ggwe. Oyinza okubeerawo n'ogamba naye bwe tulokoka Yesu Kristo abeera munda mu ffe. Ate kikyotegeeza Yesu Kristo ate okubeera munda mu ffe. Ky'olina okumanya nti Mukama akuteekamu omwoyo omupya. Ekyo kyogera mu Ezekiel chapter 11 verse 19 ne 20. Era Mukama n'akituddiramu Ezekiel chapter 36 verse 26 ne 28. Yawa Ezekiel omwoyo omupya. Ng'olwo otegedde Katonda buli ddaala gy'oddako Mukama abaako omwoyo omupya. Ne mu 1 Peter chapter 1 verse 23 Mukama akitulaga abaako omwoyo omupya, abaako omwoyo omupya gwakuwa, abaako omwoyo omupya. Ne Colossians chapter 1 verse 27 Mukama yennyini era akitulaga. Olwo Yesu Kristo ekikola kya Yesu Kristo ekiba munda mu ffe, muye buli kimu tusobola okikola. Muye Kristo oyo munda mu ffe, ng'ali munda mu ffe yaba akola enjawulo. Oyo munda mu ffe yaba akola enjawulo, wabula si ffe. Kyovula buli ky'oba okola oba ogamba mu linnya lya Yesu Kristo, kubanga muye oyo ali mu ggwe ky'ogenda okukolera ekyo ffe abantu kye tutasobola kukola. Munda mu ffe abagenda kukola ekyo tusobola kukola. Kuba olaba mu Colossians chapter 1 verse 27 Mukama ayogera igwe oli mulonde. Kuba bangi bayitibwa ate tolina kuyitibwa buyitibwa, olina n'okulondebwa. Otegere nti olondeddwa. Bw'omala okulondebwa ye yajja okukuleeta, yajja okwoleka ensi nti ono mwana wange. Era ye yajja okweyoleka ekyo ekyama ekiri munda mu ggwe. Ekyama ekyo ye Kristo, era ly'essuubi ly'ekitiibwa, ly'essuubi ly'obulamu obutaggwaawo. Naye kino kiri mu muntu oyo ow'omunda. Omuntu oyo ow'omunda, Romans chapter 8 verse 9, tekiri mu muntu ono ow'omubiri gwe tulaba, kiri mu muntu oyo ow'omunda. Omuntu oyo yaleetera Mukama okuwa omwoyo omupya. Omwoyo ogwo omupya we gujja kati buli ddaala ly'oddako Mukama abaako omwoyo w'enjawulo, okugeza asobola okuwa omwoyo w'amagezi oba ow'okumanya. Abo abasobola okulaba mu mwoyo Katonda bataddeko ekisa,
olaba nti osobola okulaba omuntu omusajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda ng'alina ekitangaala ekimwetoolodde, naye n'ekitangaala ekyo oluusi olaba kirina kkala ez'enjawulo. Ono n'omulabako ekitangaala nga kya red, oli n'omulabako ekitangaala kya bbulu, oli kya green, oli ng'alina ebitangaala eby'enjawulo, oli ng'alina ekitangaala kiringa ekkala eza rainbow, nga buli kimu guba mwoyo gwa njawulo, ekitangaala mwoyo gwa njawulo, ate buli kitangaala kkala yaakyo eba erina kyetegeeza. Omwoyo wa Mukama Katonda aba na kkala mmyufu. Mukama waffe Yesu Kristo bwe baali bamaze omubatiza yayogera n'agamba omwoyo wa Mukama Katonda asse ku ye. Omwoyo wa Mukama Katonda yakka ku ye mu kifaananyi ky'ejjuba. Omuntu aliko omwoyo wa Mukama Katonda ye mu nsi ey'omwoyo abako ekitangaala ekimwetoolodde nga kimyufu. Ate omwoyo ow'amagezi ye abaako ekitangaala kiba si kimyufu naye kifaananamu, kiri wakati wa mmyufu ne pinki, kifaananamu nga pinki. Ye kkala y'ekitangaala ekyo, oyo ye mwoyo w'amagezi. Omwoyo w'amagezi ono yaleetera okwawula emyoyo, yawa ekigambo eky'amagezi. Era omwoyo w'amagezi yaluŋŋamya abantu okunnyonnyola ekituufu ku nsonga yonna. Kati ate ne wabawo n'omwoyo ow'okutegeera. Ow'amagezi kirala n'ekyokutegeera oba okumanya byawukana. Kati omwoyo ow'okumanya ate ekitangaala ekyo kiba kya yero nga bw'olaba ekitangaala ky'omusana. Katonda abikula amaaso ge ag'omwoyo n'olaba mukyala wa Katonda oba musajja wa Katonda ng'aliko ekitangaala ekyo nga olaba kkala ya yero nga olaba okumyansa ng'okw'omusana nga si kwe kuli okwaka. Ekitangaala ekyeru omanya oyo alina omwoyo w'okumanya. Era musajja wa Katonda wakwoku okubikula n'agamba olina omwoyo w'okumanya, omanya ekitangaala kyalabye kya kkala eyo kya yero nga olaba ekitangaala ky'omusana. Kati ate waliwo n'omwoyo wa Mukama, ekitangaala ekyaka green, y'oyo omwoyo oba nkiyite ow'okuwa oba nga okubuulirira nga counseling. Omuntu alina omwoyo oyo y'oyo asobola okukola counseling, n'addiŋŋanya nga abafumbo abadde baawukanye ensonga yonna ne bategeeragana. Y'oyo asobola okuwulira musajja wa Katonda endowooza ya Katonda ku nsonga yo, y'omwoyo oyo, era ekitangaala kye kibeera kya green. Kati ate waliwo omwoyo omulala ow'amagezi agatali ga bulijjo, ow'amagezi ag'enjawulo. Omuntu n'aba mugezigezi. Ekyo kyogerwako mu kitabo kya Deuteronomy chapter 34 verse 9. Omwoyo ono yakka ku Joshua. Omwoyo ono mu kkala mu nsi ey'omwoyo kkala ye eringa orange. Omuntu abaako ekitangaala yenna ku mubiri gwe kiba orange, yenna kiba nga orange. Taba orange nti aba tayaka nnyo naye nga weetegereza oba osobola okukiraba nti kkala ya orange. Kati ate ne wabawo ne omwoyo ow'amaanyi. Yono omwoyo eyali ku Samson, omwoyo w'amaanyi. Kati omwoyo no ow'amaanyi bebo mu nsi ey'omwoyo omuntu n'omulabako ekitangaala nga kyakanga bbulu nga kya bbulu, yoyo omwoyo w'amaanyi. Era ono ye omwoyo w'aba intercessor ye omwoyo omwoyo alwana entalo ez'omwoyo. Mukama onamwa nnyo ba intercessor, baba balwanyi mu nsi ey'omwoyo. Kati ate ne wabawo omwoyo w'okutya Katonda, ng'omuntu aliko Mukama nga mwadde omwoyo w'okutya Katonda. Omwoyo w'okutya Katonda kala ye efaanana nga bw'olaba, nayo efaananamu nga pinki. Kati abamu abaali balabye waliwo nabbi omu ali Kenya, bamwita Prophet Dr. Owol, nabbi Dr. Owol ali Kenya, oba abamu mwali mulabyeko. Ekitangaala kino kyamuggyako ng'ali katuuti ng'abuulira kya kkala eya pinki. Kati ekyo kitegeeza omwoyo w'okutya Katonda, kitegeeza omutima gwe gulinga ogwa Dawudi. Omwoyo w'okutya Katonda, omuntu oyo abamwetowaze mu maaso ga Katonda, aba atya Katonda.
gwe mwoyo ogwo. Bino oba osobola obifuna gy'oyongera okukula mu mwoyo. So ng'omuntu ali ku ddaala erisooka w'obyogera alaba ng'oyogera ebintu ebitasoboka na kusoboka era ebitali nayo, naye nga gy'okoma okukula mu mwoyo bifuuka ebintu bya bulijjo, bifuuka ebintu bya bulijjo. Naye ggwe wekka, igwe ne Katonda gw'oba obiraba. Abantu abalala basobola obbiraba naye si bonna, naye buli muntu akiraba akubuulira kubanga kiba kipya eriye, era ajja n'akubuulira n'agamba ndaba kino, ndaba kino, ndaba kiri. Naye abantu abo bonna abasinga aba yali anoonyezaako Katonda. Bw'aba tanoonya Katonda, Katonda aba n'ensonga omulaga ekintu ekyo, kuba asigala akyewuunya obulamu bwe bwonna, aba takirabangako, era asigala akubuuza lwaki, olowooza kyavudde ku ki. Kati omuntu singa akulabako ekitangaala, kirungi n'omubuuza olabye ekitangaala kya kkala ki. Kati n'obuuliriza musumba oba musajja wa Katonda omugamba oli yangambye ndabako ekitangaala we kiti kitegeeza ki. Kati n'oli naye alabye ekitangaala, naye olina omubuulira ekitangaala kye kitegeeza. Oluusi Katonda amulaza akabonero ako ng'ayagala omuntu oyo amusembeze gy'oli omubuulire ekigambo kya Katonda. Ate abasinga walaba ekitangaala naye yeegomba okubeera bw'atyo, era oba olina omusomesa ekigambo kya Katonda omugaa kijja bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Naye nga kirungi tukule mu mwoyo, tubeere abantu ab'omwoyo. Okulokoka si we kikoma. Ogenda ku kkanisa n'osaba si we kikoma. Katonda ayagala omutegeere ggwe, omutegeere ng'ekyo kijja na kweyawula ku bintu by'ensi eno, okubeera ng'osaba mu mutima ng'ogamba Mukama nzija mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala ku n'obulamu bwo, ng'obeera okisaba buli kiseera mu biseera eby'eddembe ng'osaba ekyo ekijja kikusembeza mu maaso ga Katonda mpola mpola. Wotegeera nti kati otandise oba onaatera okutuuka mu maaso ga Katonda, otandika okuwulira amaloboozi munda mu ggwe, otandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo, otandika okulaba ebintu ebitali gwe kennyini otegeererawo nti nedda bino ebintu byendaba si bya nsi eno, bya nsi ndala nnyo. Otegeererawo nti kati kino wano wentuuse bino ebintu si bya bulijjo. Obubonero Katonda akulaga buyitirivu, era otegeera nti nedda ekintu kino kyendaba si kya nsi eno, kuba ekintu ekitali kya nsi eno olukiraba amaaso, omutima gwo gugambirawo kino ekintu ky'olaba si kya ku nsi kuno, kya ku nsi ndala nnyo. Oba otandise okitegeera, kati bw'okitegeera otandika okwebuuza munda mu ggwe, kyazze kitya, kivudde ku ki? Kati mu kwebuuza okwo Katonda agenda akulaga ekirala, ng'ate waakutuusa ne ku bantu abatuufu. Katonda atandika okukonekitinga ku bantu abatuufu abajja okuyambako okukula, naye nga teri anoonya Katonda mu mazima ne mu mwoyo n'atamuzuula. Era yennyini Yesu Kristo yatugamba munoonye ojja muzuula. Naye olina okuba nga mu mutima gwo olina ekigendererwa eky'omumanya, olina okuba nga olina ekigendererwa ekyo, kuba Mukama ajja kuleeta ebigezo bingi okugezesa omutima gwo ddala kyekigendererwa ky'omutima gwo okiyaayaanira. Era tolina bigendererwa birala bikyamu byonna. Lwaki oyagala okutegeera Katonda? Kuba lwo omulala anoonya Katonda ng'oyagala kirabo kya bunnabbi, owa obunnabbi, oyogera amannya g'abantu n'ennamba zaabwe ez'essimu, abantu beewuunye. Ekyo obanga kyekigendererwa kyo, ekyo Sitaani akigabira ddala. Sitaani asobola okukigaba n'akikuwa, n'okikosa oluusi n'ofuna ssente, naye ng'ate Katonda tomutegedde. Kati Mukama atunuulira mitima. Olina okuba nga ku ntobo y'omutima gwo ddala oyagala kumanya Katonda we yakutonda. Katonda ajja kubikula amaaso go, teri kijja kubeera kikusike ku ebyo ebiri mu nsi etalabika oba ensi y'omwoyo. Buli kimu kijja kuba nga kyeyoleka ku maanyi ga Mwoyo Mutukuvu, kijja kweyoleka gy'oli. Mukama bakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Teweerabira obutuukirivu n'okwenenya. Bw'oba mubuulizi wa njiri yogera ku butuukirivu n'okwenenya, kuba awatali butuukirivu teri agenda kgenda mu ggulu. Awatali butuukirivu teri agenda kulaba Katonda. Ekyo Mukama akitulaga Hebrews chapter 12 verse 14. Awatali butuukirivu. Ekiseera kino buulira obutuukirivu n'okwenenya. Teweerabira obutuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. Ne banaakusabira ne bakola deliverance, muganda wange, nga teweenenya, totambulira mu butuukirivu, oba ogendagenda mu nnyanja ey'omuliro. Okusabira noona si kibi, n'okola deliverance si kibi, naye kinaakutwala mu ggulu, kijja kukyusa embeera yo, kigobe eddimu naye ebadde ekutawaanya. Naye ekigendererwa kyaffe ekyaleeta Yesu Kristo
si tujjako ebyo byokka naye tugende mu ggulu. Yatulokola kuva mu nnyanja ey'omuliro tugende mu ggulu, kyekisinga obukulu. Weewaawo naye yasabira abantu ne bawona, n'agoba emizimu, naye ng'ekyamuleeta mulokozi waffe kutuwonya nnyanja ya muliro. Mukama bakuume, tambulire mutuukirivu n'okwenenya. Osobola okukola mu mwoyo, osobola okumanya Katonda bwe kiba nga kyekigendererwa ky'entobo y'omutima gwo. Eno nsonga ya mutima era eno ensonga ya kinnoomu. Mukama asobola kulaga ggwe ayagadde omumanya mu mwoyo ne mu mazima, ng'era tokikola tomunoonyereza ng'olaga muntu yenna wabula ggwe kennyini, ng'ekyo kikola kuva mu ntobo y'omutima gwo. Mukama ojja mumanya kubanga ali kumpi naawe, anoonya obwetoowaze bwo n'obumalirivu okumunoonya. Mukama bakuume.